Lameka, njoo uone takataka hii kwe kigambo traitor omanyi kye kitegeeza. Ani yakugamba nti owa Western Uganda atawagira gavumenti yammwe olwo kibeera kimufudde traitor? Mulina y'amaduuka agaba Western Uganda gye bagula sukaali ku bbeeyi rayisi, gye bagula ebintu ku bbeeyi rayisi. Mwali mubawaddeko ku kkaadi eraga nti gavumenti eva mu kitundu kyabwe ebasasuliddeko ebitundu 3 ku buli 100 ku buli kye bagenda okunona mu dduuka. Mbadde ndowooza nti ebitulugunya abantu ba Kabila endala zonna bye bitulugunya abantu b'omu Western Uganda. N'ensi n'etuuka okubaboola nti mmwe mulina obuyinza, mmwe muli mu kintu, mmwe mutujoonyesa, naye ng'ate abantu abakkuse kabinja katono ka famire, eŋŋanda n'emikwano. Kankubuulire, abantu b'omu Western Uganda ate balina okubasenza oluti. Be musinze okukola obubi mu Uganda eno kubanga muba bakulidde eminoko, muba bakulidde empalana, bwe mulya bwe mujja widde bacwezi, fe abeeri, emboozi za fe abeeri ne zituusa abantu ba Kabila endala okulaba nga bafutubbaliddwako Kabila yonna nnamba, so nga abasajja battu bakyayambala ttangira, bakyasula mu buyumba obw'essubi, nabo abaana baabwe bakyagenda ku byeyo. Tebalina maduuka ga sukaali ku bbeeyi rayisi, tebalina maduuka gye bagula bintu ku bbeeyi rayisi, kyokka mmwe mumala okulya nga mugenda mubasiiga butto ku mimwa mbutulidde ne bano. Kitaawo ye traitor nnamba emu, kubanga ne mubamuleeta teyali Kabila emu. Gwe bw'oba olowooza ti omuntu weeyo sayidi za Western Uganda singa abalyamu olukwe abeera traitor, kitaawo ye traitor nnamba emu, kubanga amagye agaamuleeta oba abalwanyi abaamuleeta mu buyinza gaali mawanga magatte. Bino saagala bikunnyonnyola kubanga otudde mu ntebe gy'otamanyi byafaayo byayo. Ate nga ne kitaawo tayinza kukugamba kuba akimanyi entegeera yeeyina weekoma mu kutegeera, naye nga kitaawo atudde mu ntebe gye bayita amawanga amagatte. Buli ggwanga lyamulwanira, buli omu yamusombera obuyambi bwe yali asobodde. Actually ojja kwesanga nga n'ab'omu Western Uganda contribution yaabwe mu kuleeta Museveni ntono nnyo bw'ogerageranya ku Kabilas endala. First of almost Western Uganda ye yasooka okugoba Museveni, era ye yasooka okutugamba nti ono Munyarwanda si munnaffe. Noonyereza nnyo ensonga lwaki kitaawo yaleka obwakabaka obulala ne Bwandaala, obugabe bwa Nkole n'agaana okubuzzaawo. Singa mwali mwagala nnyo ekitundu kyammwe, ekintu kye mwali sookeddeko kuzzaawo obugabe bwa Nkole, naye mwajjawo obugabe bwa Nkole ate mulaga nti mwagala nnyo abantu b'oku sayidi ey'omwankole, era mwagala babafiire. Nga n'omuntu ava ku sayidi y'omwankole bw'ajja n'akola statement yonna ng'eri against mmwe mumukuba nnyo n'okusinga bamukuba obwa Kabila endala, era nga mumulanga okubalyamu olukwe. Musooke mutulage kaadi ze mwawa abantu b'omu Western Uganda, musooke mutulage percent oba discount mu supermarket oba ku maduuka gye bakuna ab'omu Western Uganda nga Museveni yabasasulirako ebitundu 3 ku buli 100. Ekinyiga kye kimunyiga, ekinkaabya kye kimukaabya, ekinkosa kye kimukosa, kyokka ate ne kiba kya nnaku nnyo. Ensi n'emuteekako nnyo olukongolo. Maama ate mmwe abali mu kintu, maama ate mmwe abali mu kintu, anti buli nkoko gye mulya amagumba mugenda mugasamumuliza mu Kabila y'abannaffe abo. Ffe tuli mu kintu, ffe tuli mu kintu ki? Singa mwali mu kintu senge eyo Ankole teyakayakananga Dubai obusobozi temubulina, singa teyakayakananga Bulaaya, naye mu kitundu mwe nkyasanga ennyumba ez'essubi, mu kitundu mwe nkyasanga abambadde Rugabire, mu kitundu mwe nkyasanga ab'envunza nga n'envunza ekyalisookeddwako kyakulema okulwanyisa. Ate essaawa y'emu muli ba traitor, mutulyamu mwe baani? Mwe ba traitor, mwe baani be babetrayings be baliddemu olukwe, mwe baani? Oba ekigambo traitor ky'otategeera bulungi oddeyo mu dictionary okisoma omanye traitor yani omutuufu. Kitaawo bw'oba onoonya ba traitor tandikira ku kitaawo akyale
bwe kibanga omuntu w'omu Western Uganda yenna wagira Kyagulanyi oba agamba nti mugende ayina kuttibwa nga traitor, then abantu b'omu Western Uganda yonna ate balina okutta Museveni kubanga ye traitor akyasinze okulyanga ebyokulya najja n'abasiiga butto ku mimwa, okubbanga enkoko z'abantu najja n'abasuulira ebigumba. Mbuulira kyanjawulo ki kitaawo ne gavumenti ye kye batadde mu Western Uganda ekireetera omwana w'omu Western okukuwagira no matter what. Waliwo abantu b'omu Western Uganda abajjegga bakakobogo bakakwenza, nga kakwenza asobola okuwagira eyamukuba emiggo, asobola okuwagira eyamuwaŋŋangusa n'atawagira mu Muganda. Kakati abo nabo kiti kirala, abo nabo kiti kirala nti ne mu binyeebwa by'osukudde temubula mpulungusa oba abasiru b'omu Western Uganda bw'oba okwata obujega otegedde gwe katamiira jjobyo. Ate lekeraawo okulowooza nti abantu b'omu Western Uganda oba abanyankole naddala specifically bali bankwembu banyankole banno. Toli munyankole ne kino ekyama nkikusabuukululira. Mwe mubadde mukimanyi nti Muhoozi babalimba nti si mwana wa Kataha wabula mwana wa Museveni, naye ate mu mazima Muhoozi si mwana wa Museveni, mwana wa Kataha. Ojjukira anti Winnie Byanyima juzi bwe yagamba Muhoozi ngenda akompola nja kuta ebyama, nange ne nkwata essimu ne mmukuya mugamba mami bibuulireko nze. Nambuza ekyama kyange kiri seepu naawe, ne mugamba ekyama kyo kiri seepu nange era sigenda kubyogera maama teweeraliikirira. Nanteerako naŋŋamba mulaba eno emboozi ya Muhoozi maama we yali muyeekera nga Idi Amin amutumye okubega Museveni, Museveni ng'akyayeekera, Museveni we yamugwamu n'amukuba amasasi agamuttira. Eyo yonna mboozi kukuuma kitiibwa kya mukyala we. Muhoozi mutoolo. Kitaawe mu lutalo olulwanisa Idi Amin ng'akyali mu Pulonasa, maama we yazaala musajja omutoolo. Era omusajja omutoolo oyo yali w'amaanyi nnyo mu bwankabaka bwa Tooro. Ky'oba olaba waliwo ow'ekitiibwa ennyo Tooro afaanagana Muhoozi bw'oba obatunuulidde mu ndabika ne mu pikica. Muhoozi Kainerugaba agamba nti Munyankole amakaaga ag'omukyalo yagazimba Tooro. Muhoozi Kainerugaba muganda wa Andrew Mwenda Binapusi, taata waabwe y'omu. N'amagye gennyini ageebunguludde Muhoozi Kainerugaba g'Abatooro si g'Abanyankole. Ne bino ne babagamba nti Muhoozi kitaawe yamukuba essasi mu kugulu ng'abanja maama we. Nedda, kitaawe yamukuba essasi mu kugulu ng'ayagala kulagibwa kitaawe omutuufu. Njagala otunulire Muhoozi n'entegeera ye olaba oba waliwo ekibagatta ne Museveni. By the way, Museveni is genius. Why? Tosobola fuga abantu batakwagala myaka 4 naye nga tolina yadde ka street koba wanikidde wakirika basike mmeme ezikwagala emyaka 4 ng'ofuga abantu abatakwagala. Kitegeeza okozesa amagezi mangi okufuga abantu abatakwagala. Though Museveni is a genius, naye obwongo bwe buli overwastage. Aina amagezi amasiru, aina amagezi geekuumira mu buyinza n'amaanyi n'ekikuba. Museveni asobola okumwenyeza ng'agenda kukutta nca. Ono ngabirano kyatasobola ky'obolaba ne mu by'omukwano akwata bukwasi abakazi. Waliwo omuntu ow'amaanyi Tooro oyo gwafaanana mu munoonyi. Oyo si mwana wa Museveni okusinziira ku anti Winnie bye yaŋŋamba, ate yasigera kubyogera. Olabye mbyogedde, sigenda kukola ki? Kubyogera. So luno olugero olubalimbibwa musimanya maama n'omukoddomi simanya maama ne kino. Muhoozi mwana wa Kataha wabula si mwana wa Museveni. Mukyala Katanga omwami ali mu nsiko yasimba obugere oba bamusimbira obugere era ekkula lye Muhoozi. Kakati gwe bulijjo okyebuuza nti lwaki emwenjizi zeebeera ezaala enkolya? Nedda, emwenjizi tezaalanga ku nkolya. Ono
si mwana wa Yoweri Kaguta Museveni. Kubeera singa yali mwana wa Museveni mbulire kirobedde Museveni okubanga yamukwasa dda n'obuyayamu bwe. Oyo mwana wa Kataaha tebaddamu balimba. Luno olugero lubateekebwako. Maama we yali mutume nga Idi Amin amusindisa okubega Museveni, yali amuyeekera Tanzania. Museveni we yakigwamu n'amukuba amasasi agamuttirawo. Lugero. Era toddanga mugwe muwoza okwepumbira mu bantu ngolooza mbu tetubimanyi.